kyeyasookerako ddala first step, the first step that he took kwali kwagala. is to love. Sizina kyenyinza kukolera bw'oba nga tonjagala. There's nothing I can do for you if you don't love me. Okwagala kwe kuzaala okukkiriza. The love produces faith. Okwagala. Love. Okera n'ogamba nti njagala omusajja oyo. One day you say, I love that man. Njagala nnyo ebigambo bye. I love his words. Nga tonnajja wano. Before you come here, olina okwagala ekiwasooka okwagala. there's something that you first love. It was not only miracles. Tebyali byamagero byokka. No. Nedda. Ekisookera ddala. The first thing, it was love. kwali kwagala. In your heart. Mu mutima gwo. Bwe wawatchinga ABS TV, when you watched ABS TV, n'olaba Pastor Iga, you saw Pastor Iga, n'owulira, then you felt nga n'ogamba, but this guy, n'ogamba omusajja ono, I love his words. njagala nnyo ebigambo bye. Omanyi okwagala kwapiyalinga mu bintu bingi. You know, love appears in various ways. Or either, oba mu ngeri nti, I love this guy njagala nnyo omusajja ono because of his smartness. olw'okuba abeera smart, ayambala bulungi. I love this guy omusajja oyo omwagala nnyo because his height. kubanga amahayiti ge. I love this guy njagala nnyo omusajja oyo because he's a Yeroboam. Yeroboam. Okay. I love this woman omukyala ono omwagala nnyo because she's Yeroboam. munyambeko kubanga mweru. Kyekibadde kikulemye kikubira engalo ezaamu. A might hand clap for that. Waliwo wano eyabadde anjerega ku makya. Somebody was despising me in the morning nga njeregera oluzungu lwange because of my English. mbungezaako. That I just try. Who told you that I'm trying? Ani yakugamba mbungezaako bugeza?